And Jesus is alive. Waliwo erinnya lye ndaba. There is a name I perceive. Helen, is it Helen? It is Helen. Ndaba Helen. Helen, the name Helen. Where are you, Helen? Olina ekizibu. You have a problem. Mukama akundaga. The Lord is revealing. Omutwe gwe enviiri zaggwako. You have a bowed head. Ate nkulaba ng'olina lubuto olina n'omwana. Where are you? See, you're pregnant, you even have a child, and you. What is your name? Amanya go gwani. Nahwera Allen. Omuntu gw'empise talina nviiri ku mutwe. The person I've called Ate doesn't have gw'olina hair. wangi dinda. Wabaki? Tubuulire ki? Olugero olwo luli lutya? Tell us your story. Amanya gange nze Nahwera Allen. Maze myaka 8 nga sina nviiri ku mutwe. I've spent 8 years. Emyaka 8 nga tolina nviiri ku mutwe. 8 years. Ye pastor. Otyo? Nafumbirwa taata w'omwana wange ono. I got married. Ng'alina ekyama kyange kye namukweka. Nga wamukweka ti tolina nviiri ku mutwe. Ye pastor. Otyo? Yes. Nemala bbanga ly'emyaka 6 nga ndi naye nga tamanyi. I spent 6 years with him. He did Emyaka 6 nga omusajja tomubulira nti tolina nviiri ku mutwe. For 6 Ye years. pastor nga tamanyi. Nga fala. He didn't know. He's so stupid. Kati pastor nga bw'omanya ebyamaka. Kati omusajja n'agenda n'anywamu omwenge. So one day he was drunk. N'ajja n'anyombesa n'ayagala okunkuba. We contented and he wished to neetaasa nga nziruka misinde. As I was saving myself, omusajja n'ansika enviiri ng'amanya asika nviiri. he pulled my hair hoping it was my real hair. Kati bwe yasika Pulled the hair. akawiivu ne kava ku mutwe ne kagwa. Kawiivu ne kava ku mutwe ne kagwa. The wig Ne fell. kagwa wansi pastor. N'alaba ekiwalaata. Oh, N'alaba so he ekiwalaata. Omusajja n'atabuka. So he was cross. N'angamba mukazi gwe bulijjo tolina nviiri ku He mutwe. was like all the time he didn't have hair all along. N'angamba nesikiraba nk'omukazi gwe kitegeeze wamwe muli He basezi. said, I've never seen this, which means your ways are N'agamba kwatamu ebyonviire genda n'omwana we nze sizaala mu basezi. take your belongings and go away. Me, I cannot Kati have musumba ways nga of my bwonda life. bantambula n'omwana nga So- webusiba weesula. I keep moving my child. I don't have words to say. Tetulina kyakula, tetulina wetubeera nze We don't have n'omwana food. wange. Nze wenfuna weesula I'm so musumba. poor. I have Leeta nothing. akaveera. Musumba omusajja yangobye. Pastor, the man chased me away because I don't have hair. Ate ng'oli lubuto. Yet I'm pregnant. Yandibutta musumba. Musumba siyina weesula mbadde nsaba onsabire musumba nziremu nfune enviiri zange. Pastor, I don't have where to resign. Please pray for me so Musumba that I enviiri regain my hair. zaatandika mpola mpola zaatandikira eno emabega okuvaako. It began initially from the back Ne and I zigenda began losing. zivaako ne zigwerako ddala ku mutwe. So I Pastor. kept losing hair until when I had no single hair. Njakamala bbanga lya myaka 8 musumba nze nga sirina nviiri. It happened when I was 8 years and I didn't have hair. Kati mumaze ennaku mmeka nga temulya? So how many days have you Musumba starved? maze ennaku 2 nga sirya. Starved for 2 solid Kyokka nga days, ate oli lubuto. yet you're pregnant. Musumba era n'omwana alenze kikajjo mu kkubo. Even my child Teyalidde olwaleero. has just eaten a sugar cane. Sure. Oh. Laba bidooti mu mutwe. Check the black spots in her head. Buli mukazi yenna jangu odduukirye mukazi munno. Mukazi alina Everyone mwana. here, come to this Ali lady's lubuto. rescue. She's pregnant. She has Amaze a ennaku child. 2 talya. She has spent 2 days without food. Nawe okusula talina. She even doesn't have where to resign. Mumuyambe afune ekyokulya Come okusula to her nefaako. rescue so she can get her food and Duka misinde. where to resign. Rush fast, come to her. Laba omutwe gwonna gwawulubala.
omutwe gwonna gwawulubala. The whole head has a dark person. I command this hair Dagira enviiri zino to come back. okudda ku mutwe guno. On Friday, Olwokutaano I want these hairs to be. njagala enviiri zino I want this woman to come back here with her hair njagala omukyalo naakomewo wano ng'alina on her head. nga ku mutwe kuliko enviiri. From this Friday, okuva kwano Friday but next Friday, naye Friday ddako you're going to see her ogenda kulaba omukyalo ono with her hair. ng'alina enviiri ku mutwe. Let her hair to come back Dagira enviiri ze zikomewo ku mutwe in the name of Jesus Christ. mu linnya lya Yesu Kristo. It is finished. Kiwedde. Come back on Friday. Komawo Friday jja. Now she says you will give her Sister Nakisozi ogenda kumuwa 150,000. muwe emitwalo 15. Nenza nnyo omusumba Mukama akuwa omukisa. Thank you. On Jesus season life.